Amanya gange Sekabira Kenneth nkola n'ekitongole kya TACO formerly twali tuyitibwa TACO Africa naye kati tuyitibwa TACO. Tukozesa omuzannyo gw'omupiira okubeera nga tusensitizinga communities about HIV, gender based violence, family planning ne ebintu ebigendera mu kubanga twewala oba twetangira akawuka ka mukenenya. Naye era tukola ne abantu abalivinga oba abawangaala n'akawuka kaleeta mukenenya. Tugezaako tukola n'abaana oba n'abavubuka bawangala n'akawuka akaleeta mukenenya nga tugezaako okulwanyisa stigma ne simanyi mu Luganda self stigma oba okusosola n'okuboola. So tugezaako okuba nga tukwewala nga tukozesa omuzannyo gw'omupiira. So kyetukola nti tugatta omuzannyo gw'omupiira ne messaging egezaako okusomesa n'okuyigiriza abavubuka era nga currently oba mu kiseera kino tukola mu Kampala ne Wakiso era tugenda tukola ne tournaments providingirako services oba kwetuteekako services ez'enjawulo eri communities zisobola okuba nga abavubuka n'abantu b'ebitundu nga bafuna services za HIV prevention, HIV testing, STI screening nezigenderako. Nze Irene Namutebi nga nkola n'ekitongole ekya Reach Out Mbuya Community Health Initiative ng'era mu kitongole kino tulinamu essomero lyaffe erya Roses Mbuya Social Enterprise erivunaanyizibwa okusomesa oba okutendeka abaana emirimu egy'omukono n'egy'omutwe. Abaana bano be baana b'abazadde oba baklayenti baffe abalina akawuka. Mu kunnyonnyola abazadde baffe bano abafuna eddagala ku Reach Out abalina abaana abavumuse tubakwatako ne tubasomesa emirimu egy'emikono okusobola okulaba nga beebeezaawo. Tubasomesa ebyokutunga oba ebya tailoring, ne tubasomesa ebyokufumba, ne tubasomesa n'ebyenviiri. Tutunuulira abaana abawala okuva ku myaka 15 mpaka emyaka 24 egy'obukulu. Era abaana bano bwe bamala okufuluma tubawa n'entandikwa tetuta startup okusobola okutandikira ddala oba okuyingira mu community. Ng'oggyako kubasomesa ebyemikono tubabangula tubasomesa n'okusevinga nti bakola groups eyo mu communities ne basevinga ne basobola ate okwongera okwegulira material n'okwongera okwekulaakulanya. Era abaana bano baganyuddwa nnyo nti basobodde okutandikawo mpola mu busobozi bwe basobodde okutandika bakola ebyokufumba era ne bakola n'ebino ebintu byemulabye wano ne basobola okuba nti basobola okwebiizaawo. Ekitongole kyaffe kino ekya Reach Out Mbuya kyatandika mu 2001 mu May, naye ate okusomesa abaana ebyemikono twatandika mu 2005 awo tutandika okusomesa abaana. Era tutwalidde ddala ebbanga nga tusomesa abaana emirimu gino egy'emikono n'omutwe okusobola okulaba nga beebeezaawo nga tubasomesa ebyokutunga, ebyokufumba n'ebyenviiri okusobola okulaba nga tubateekateeka okugenda okubeera mu community nga basobola okwebeezaawo n'okweyimirizaawo mu ngeri byenfuna. Era tutunulira omwana omuwala okuva ku myaka 15 mpaka ku myaka 21. Bwe babeera eno nga tubasomesa n'emisomo egya prevention egyokulaba nti beekuuma obutafuna kawuka. Era tubaleetera bakansalazi ne tubaleetera abasomesa ab'enjawulo okulabira ddala nti tubasomesa okwetangira oba ng'omwana omuwala okwekuuma. Era mu bo tulinamu n'abazaalako nti yali yava mu ssomero nga muto n'azaala nga alinga mu bifo, naye tubasomesa okulaba nti baziyiza embuto, baziyiza akawuka, ate ne basobola okusoma omusomo guno ogw'omuto okusobola okwebeezaawo. Today we're here to commemorate the World AIDS Day of 2024. Nga tuyimirira mu mulamwa kuno theme eno kitwongeremu amaanyi mu nteekateeka zonna ezitusobozesa okumalawo HIV by 2030. HIV has been around for quite a number of years, and by courtesy of the US taxman through PEPFAR,
we are privileged that we have the drugs, one, and the drugs are free. I request we give it a clap. Fenna abaaliwo ku ssaawa eyo nga tetunnafuna ddagala lino, ekizibu kye twayitamu nga n'abaazirina ssente nga bwomugala nti kagula miliyoni 10 asobola okukagula naye nga tekaliiwo, naye nga leero weeriri ng'ate tulifunira bwereere. Tukyebaliza Omukama era twebaze ne bannaffe abeerekereza ku ssente y'omusolo waabwe ne batudduukirira. Naye mu kyo tuwagala nga tugamba nti tukuza enteekateeka zonna ezikomya obulwadde buno, ate oba tukozeemuko ku kyejo nti kubanga eddagala weeriri, kubanga tulabye ng'obuzibu kati ate tubufunye nnyo mu baana abavubuka. Tulwanye ne tufuna abaana nga bazaalibwa nga akawuka tebakalina. Kati nga for instance mu Reach Out Mbuya okuva 2009 abazadde abali HIV positive, abazadde nga bali mu kujjanjabibwa mu Reach Out Mbuya bazadde abaana abalamu nga tebabasiize kawuka. N'enkola eno mu ggwanga lyonna ebadde eyambiddwa nga tutambuzza bulungi, tubazadde kati nga balamu tetubasiize, naye ate bwe batuuse mu buvubuka ate ne beesiiga. Kati tuli wano okugamba nti lwaki twaze Port Bell nti tulabe ng'era omulamwa gw'omwaka guno gw'ensi yonna bwe gwatunulira bannaffe abavubi the fisher folk, tujje twogerezeganye tukkaanye kiki ekirala kye tuyinza okukola mu bavubuka, mu bakulu, kubanga eddagala weeriri oluusi oba tufunyeemu ekyejo ne tulowooza abangi bagenda ne batugamba nti kulinga musujja. What if enkya teririiwo? Kubanga batuyamba buyambi. What if enkya teririiwo? Ate era tekitegeeza nti tebukyatta, kubanga bw'olowooza nti tukola omulimu guno wandirowoozezza nti abakyafuna AIDS ye stage eri okuba nti ofunye obulwadde bungi nnyo nti tebakyaliyo, naye tukyabafuna n'obuuza onaavuddewa ku mbeera n'eddagala gye riri. Tubeegayira bwegayirizi, tubanoonya. Mulimu embeera eyo ey'obugayaavu. Abazadde tukoze omulimu gwaffe, abasomesa tukoze omulimu gwaffe, abakulu b'ebyalo, buli omu mu kiti kye tukola omulimu gwaffe. Kwegamba bwe tugamba nti twongeremu amaanyi, y'ensonga lwaki mulaba enteekateeka nga zino, kuba ennaku zino tulina bamaama abato bangi, tulina abaana bava mu ssomero bangi. Kati tugamba nti bwe kibanga ekibasuula mu buzibu okunoonya ssente, kati ate katwongere okubasomesa okukola ssente, katubayambe balabe nga basobola okwebeererawo nga tebadipendinze ku muntu mulala kugwa mu bulabe. So as Reach Out with our holistic model, holistic meaning that tujjanjaba omuntu ne famire ye, ne tuyingira n'ebya community ye, ne tumuddabulula n'obwongo. Holistic model means a lot, and it's the reason why you see a lot of collaborators around. Nti sente ze tufuna n'eddagala lye tufuna lya HIV, naye ate mu HIV twesanze nga kati ate abalwadde baffe bangi bafunye sukaali, bafuna pressure, batabanguka obwongo, eriyo okulwanagana mu maka, eriyo essente ntono nnyo nga tubawo eddagala ne tebalina byakulya. Kati ne tugamba nti tukolagane n'ebitongole nga ebyo bye mulaba awo, n'ebirala bingi tebisobodde kujja kubanga tetusobola kimala ffekka. Kebeere poliisi ebeera mukebere. Kati ebizibu bye tusanga tugamba ani gwe ekyo kikwate ku tuzudde kino kuba tuli community based. Ate era ne HIV management now is community based. Nabagambye tulina project ey'abaana ab'obulwadde obwa mukenenya. Tufuba nnyo kubanoonya mu Kampala yonna gye bali, bwe mbamu balina nga tebali ku lisiti yaffe mbatuweereze. Ne tulaba lwaki tamira, bw'aba amira lwaki akawuka tekakkakkana. Kaakati ne tugenda nga tubayingiza, tubalinaanya abantu ng'abo ababayigiriza ku mipiira, abantu ng'abo ne bafuna be banyumyako nabo. Then bino ebyokwekulaakulanya, bamaama bano balina okulabirira abaana be bazadde, ate nabo bakyali baana.
oba oli abasobola okuddayo okusoma ate nabo balina okwebeereramu mu byobulamu bwabwe. So with that nga tuli wano nga tugamba nti tufune tutya enteekateeka endala ez'okumalawo HIV, tuzze tuwuliziganye nga bannaffe aba Vote nga bannaffe abamanyi abantu baffe abava ku kizinga, kiki ekiganye? Lwaki abantu abamu eddagala lyaffe balitwala ne balitereka ne tugenda okuddamu okubasinkana nga lyayonooneka? Lwaki abamu babuukawo ne batadda ate nadda nga obulamu bwonoonekedde ddala? Oyinza okulowooza nti wa bulamu bwe, naye omuntu oyo atamira bulungi ajja kwongera okusaasaanya akawuka, so nga ate omuntu amira obulungi tasaasaanya. Ensonga lwaki tulina discordant couples, ng'omu alina omulala talina, naye amaka ne gatambula bulungi n'abaana ne bazaalibwa nga balamu. So kiri gye tuli okufaayo okulaba nga ffenna twenyigiramu nti omuntu oyo omulaba atandise okuseebengerera, mbuze naye omirirawa kyekiganye? Tekiri nti ekikwate wamulirwa tekinkwatako, zijja Abaganda tuga mulirwano gwokya bbiri, kijja kutuuka ewo nga totegedde. Nga tuvudde ku HIV, kati tulina obuzibu bwa TB, tuberculosis. Ekintu kino twakitwala nti TB bulwadde bw'abalina HIV. Kati ate we kituuse, bwe tulaba abalwadde ba TB be tulina, abalina HIV nga balina ne TB bali bitundu 3 byokka. Kitegeeza ne bw'oba tolina HIV, TB osobola omufu. Kyenjagala otugamba, TB bulwadde bwegirisiza nnyo mu Kampala mu ngeri gye tuli migotteko, era leero tubadde tusuubira emmotoka egenda okutukebera, naye nga ne bweba emmotoka eyo tezze mututuukirire. Abakulu b'ebyalo bannange, TB ennaku zino takyali mu kukolola kwokka, mutuyambe bw'oba owulidde, kuba okukolola kwe kwangu okulaba, naye oyinza okulaba embeera y'omuntu nga tetambula, buli mugambe baali bakebeddeko kino jangu kutwali wano. Abamu omugamba TB nga atya, naye bw'oba nga omukutte bulungi ne tutaba discriminatinga, kuba at least HIV oba omulina asobola okwewala, naye TB ng'omulina ne buli omu omusiiga, oba mu kereziya, oba mu takisi, oba mu ssomero, oba mu ki. So ffenna tulina okukwatiza awamu. Tubadde tuli awo aye ne tufuna monkeypox, nabwo bwazze ate era bwegirisiza nnyo mu Kampala. So bingi, naye tulina kukolagana na abakulembeze b'ebitundu, ate si bukulembeze bwokka, nti ffenna buli omu waali tubeere nga tulabiririgana, nti olaba gundi noga gundi kiki ekyo, n'otutegeeza mangu nti wano nina kyendaba ekiringa mpox, wano nina kyendaba ekiringa akafuba. Abasawo baffe bano be mulaba bano bamanyize tuyita hotspots, naye oluusi tukaluubirirwa nti bw'onyumya n'abasawo baffe balina emboozi oluusi ze banyumya n'otya. Waliwo akaboozi ke banyumiza nakutandika mu reach out, omwana yajja okumukebera omukyala embuyaawo ng'akolola, naye kuba tukola contact tracing, bwe bamuzuula ng'alina TB ne bamubuuza gy'ava, ate yali tava na migotteko, yali mukozi wa waka ng'ava mu nnyumba ez'ebbeeyi ezeetoolodda, n'agala sisobola batwalayo kuba mujja kunyonyonera omulimu gwange. Naye nga baali bamubuuzizza waka waliwo abaana era najja kulera mwana. Kati imagine risk eri mu kintu ekyo. Kati amaka ng'ago tetusobola kubuuka geeti, tetukkirizibwa, naye ekiri omwo kizibu kubanga tunaatuukayo tutya. Naye bwe tuba tukolaganya osanga n'omukulu w'ekyalo tulina engeri gy'oyinza otutukkiriza okutuukayo ne tulaba, kubanga of course tulina okuprotectinga patient waffe, ne tulaba engeri gye tukikwasaganya kubanga kijja kukwata ffenna. Twesiimye nti olwaleero tuli wano, tetujja kuyita kujaguza, naye twogeraganye ffenna tumanye nti kino ekintu si kya lubalaatu. There is no joke with HIV, and HIV comes with a lot of implications. Obutabanguko mu maka, abaana obutasoma, abaana okulwala, emirimu okwonooneka, omutwe gutabuka. Yensonga lwaki tufuna okuddaabirizibwa okwo okulaba nti kiki ekigenda mu maaso, kubanga obutategeeragana oba okukwekayagana
ne beesanga tubafuna nolaba ono yazze okufuna nonaafuna ne beesanga gwononye eki ate gwe naawe ononye eki naye bw'ofuna okuddaabululwa okwo omanya nti si enkomerero kubanga kati ate tulina ne sukaali atta okusinga HIV. So si enkomerero okulowooza nti nno bw'obeera ne HIV oba ogenda kufa naye ate tutuula eri nti HIV takyatta. Olina okujja n'okeberebwa n'oweebwa eddagala n'olimira mu butuufu bwali akawuka ne kakkakkana n'okola emirimu gyo. So again, I just want to thank you all the staff of Reach Out Mbuya. Bannanga abantu bano bwe mulaba bakola kya kinene nnyo. Tugamba nti okukola mu Reach Out Mbuya is more than a job. To me, I see it as a calling. Abantu bano bwe bagenda mu community tukola household visits. Ebizibu bye tusanga eyo abantu bano tebasasulwa ssente nnyingi naye buli ssaawa olaba bulisiti obuyitiŋŋana. Bannanga omulwadde ono twetaaga mata, bannanga nyampaayo tugende ne katono kuba eddagala litaanye kuba akabebi kano tewali yadde amata, tewali yadde twetaagayo ebijanjalo, twetaagayo mukene, twetaagayo amata. Ezo si ssente za mugabi, be bafuuka abagabi b'obuyambi ku household eyo eddakiika eyo. Ne babeera n'okunyigiriza si kuba nti balina naye nga baagala embeera ekyuke. Badde nsaba mubankulirireko mu lugalo bannanga. Team Reach Out Mbuya, Team Friends of Children, Friends of abalwadde baffe, mwebale nnyo omulimu gwe mukola era twesiga nti kyagenda mu maaso. Ettiimu nnene naye clinics nzigula olwaleero. Tetusobola balekayo abalwadde baffe kuba abamu bwe bamiisinga najja n'asanga nga waggale ate tajja kwekomawo. Kati Kampala yenna amalwaliro maggule. Bw'oba olina gw'omanyi bajje tulina n'obwo obwa self testing. Oli bwe yeetestinga n'alaba kaze positive tasooka kutya, asooka ajje akole confirmatory test. Ate tulemwe tukomye ekyokusosola, twongere okuwagiragana. Ngambye nti ng'obulwadde obulala bwonna kabeere ng'omuntu afunye depression, kafunye mental health, alwadde omwenge kuba n'omwenge nabwo bulwadde. Nabwo bulwadde. Tetumu discriminating na mukyawana kuba tajja kufuna bujjanjabi. Kati essaawa eno tulina medical assisted treatment eyabakozesa ebiragalalagala ebyokwefunira. Tubalina ebitabika. Bangi bajja buli lunaku ne banywa naye mukwano kujjanjaba omuntu yenna ali mu kizibu kuba kukkiriziganya naye n'omukkirizisa n'ategeera gy'ali n'alaba ng'avaayo. So twesiimye nnyo bwe tuba nga tukolagana n'abakulira ekibuga, bwe tuba tukolagana n'abakulira ebyalo, bwe tuba tukolagana n'abagabi b'obuyambi kuba ffe maaso gaabwe, ffe matu gaabwe, ffe tumanye ekiri ku ground, ffe ababeera mu community. Naye naffe mmwe muli mu mayumba ago senga naffe mutubuulirako ne tugeza tubaga nti ate kati kikyusa ekitambula bwe kiti kibadde kidde eno kati kidde eno ne tufuna enteekateeka ennungi. So I really thank you all of you. Thank you so much for turning up and thank all for the work that you do. To our partners, we are very grateful and we continue working together. Most of our partners haven't been able to come. But yes, we work with multiple partners, collaborations, not meaning that tubawa sente yonna, naye okwataganyiza awamu nga tugoberera ekyo okulaba nti bwe kibanga kulwanagana mu maka kwe kulemesezza omwami okumira eddagala oba omukyalo okumira eddagala, tuyambye tutya famire eno. Bwe kiba nti sente ez'okulya tusomesezza tutya maama ono asobole okweyimirizaawo ng'amaka. Bw'eba pressure tumusomesa tutya okumira eddagala lya pressure oba erya sukaali, oba akimanyi nti alina sukaali. So ebyo bye nandiyagadde okubatuusaako ku lunaku luno nga one tujjukira ne bannaffe abaagenda nga bayise mu bulwadde buno, ate era n'ababulimu kaakati. At Reach Out we say the infected and affected. Emirundi egisinga ate abalwazizza baba balwadde nnyo okusinga omulwadde. So bwe tuba tuddaabiriza abalwazizza ne tuddaabiriza n'abalwadde kuba abalwazizza be batuyamba okujjanjaba abalwadde
okumujjukiza okumira, okumuzzaamu amaanyi, okumulaga wuutakka n'owuutakkali kuba eddagala liba lyetaaga okulya. I thank you very much, and we as Reach Out Tumbia, with the help that we are getting from our donors and the support we get from the local government, with the leadership within Kampala City, we promise that we will untiringly serve the community, and 2030 that we are looking at, tusaba Mukama akitutuuseeko nga HIV tekyali scare n'akatono, for God and my country. We are calling everyone to come on board and know their status. As per today's theme and what the director was expected to talk about, this was introduction of World AIDS Day 2024 theme, discussion on challenges in marginalized communities, ending inequalities, importance of education, prevention, and global effort towards ending AIDS by 2030. So the director saw it fit to bring us up to speed with where we are in the fight against HIV/AIDS. She took the effort to recognize the reality that we have made progress in respect to the HIV prevalence for Kampala. We are at 6%, and this is for the age range of 15 to 49 people of Kampala. 6% is a very significant or high percentage, but this is an improvement on what it was about 7 years ago. Because in 2016-17 WUFIA report, Kampala was at 6.9%. So in 7 years we have had a drop of about close to 1 percentage points, and that is a very big achievement. Remember that in this time frame, the people who are dying due to HIV are fewer, meaning they still stay with us, but we are still getting significant numbers of new infection, and that is an area she's so concerned about. Before we talk about what the new infections are, the other progress across all the United targets, that is the first 95, second and third. For the first, Kampala is reported to be at 95%, meaning that for the year 2025, we shall have met the first 95. So this means that 95% of people living with HIV in Kampala know their status. And for the second 95, we are also reporting at 95%. That also means that of those who know their status, 95% are enrolled on ART. And for the third 95, our performance as Kampala is at 97%, meaning that 97% of all those on ART care have suppressed. So you can see that the target set of 2030 to end AIDS, we are not far from it. However, we have some areas of setbacks which we need to collectively work towards addressing. Number one is that we still have a significant number of persons living with HIV/AIDS who are contracting TB. Now, we know that if you look at statistics, majority of people dying due to HIV, some of them is due to late diagnosis of TB. So, as providers, but also as a community, we need to target TB as our enemy number one in our fight
towards ending AIDS. Number 2, we know the providers, the IPs have done a lot of work, especially in the last year, to test people against HIV/AIDS, because close to 700,000 people tested for HIV. Of course, the majority still remain women who are responding at 62%. So, the gap here, which we need to collectively work on, is to get the men to test for HIV. Because if men, among those who have tested, we are on that 38%, we are not close to halfway. We need to do a lot and pull these men. By the time we have this commemoration next year, could we be reporting that of those who are testing, 50% are men? But so that will be work in the right direction. Now, we know that the age category reporting the highest new infections, that is younger people below 30, 15 to 30. From the testing, we were able to get only 24%, who were at least 25 to 30 years who did the testing for HIV. We know that yes, this was the highest age percentile, but we want many of them to know their status. Because as we speak today, the HIV new infection is the highest in that age range. Now, one biggest concern is the fact that last year, in the last 12 months, over 24,000 new HIV positives were recorded in Kampala. Emitwalo ebiri munkuminya. By the way, my communication is in English because I'm aware that Kampala has the highest literacy rate. So almost everybody here understands English. But since the ED communicated in Luganda and we agreed we mix, so since she did in Luganda, I can do English. I hope it is okay. But you can see that we are documenting over 24,000. To be specific, 24,596 new HIV infections. Now, if we are adding this number to those who are already existing, it means this puts us at risk of not achieving the target of ending AIDS by 2030. You know, many times we talk about ending AIDS, but we need to keep on reminding people that to end AIDS, it does not mean that people living with HIV will not be there. We shall be in a situation where people have HIV, but it is not resulting into AIDS. It is not causing the disease called the combination of diseases we call AIDS. And we know that people who are at risk of getting into AIDS are highly at risk of spreading HIV. Now, once we get people who are getting new infection, it means they picked the infection from somebody who is at high risk of developing AIDS. Now, when we see these new infections, we know that those who are spreading are the largest group we should target to see that they do not spread it. But also we know that the newly infected are at high risk of developing AIDS-defining illness, because some of them will learn of the HIV positive status when they are sick and they are testing, and that's when they know that they are positive. So we at seroconversion, of course, usually we have the AIDS-defining illnesses.
So this number is very big, Your Worship, of new infections, and we were able to try to determine whether these infections were recent. So our desire is that everybody who is newly diagnosed is tested to know when did they get the virus. And that one we call it recent testing. We were unable to subject all of them to recent testing. Only about half due to challenges of limited kits. We had stock out of these kits. So of those who were positive, we were only able to test about 11,000 for the subject them to recent testing. Now, what is disturbing in this is that 84% of those we tested demonstrated that that infection had lasted beyond 1 year. Now, that tells us that we still have a significant number of persons who are living with the virus but do not know. And that is a very dangerous community. So, though the implementing partners, their desire or focus is on the yield. When you tell them, when we mobilize our partners and say support HIV testing in the community here, they are more interested in where they will have a higher yield. So they use models which will give them a likelihood of better yield. But if we still have people who over a year do not know their status, we can still call upon the general testing, so that at least each person, at least in a year, they know how they are, and that will help us to reduce on this number. So the director also demonstrated areas that we are encouraging partners to prioritize to make sure that we are on track to end AIDS by 2030. And this is based on the fact that our biggest concern was on what are the drivers of new HIV infection. And from the assessments we have done, it is now we can comfortably report that the non-traditional transactional sex, non-traditional areas of transactional sex in the state here are now the biggest drivers for HIV. You know, today you may say that the number of sexual workers are few, when actually they have more than multiplied. We have many people who don't know that they are commercial sex workers. But what they do, their way of life, is commercial sex. For example, in May, due to a public outcry, the ED tasked me to do an inspection of New Bestie Hotel in Busega. And we found in that place that they have close to 300 younger girls there inside. The outcry was that they are abducting girls and holding them hostage. And what we found was close to that, because the gentleman reported that these younger girls come in to seek work, but when they arrive within 2-3 days, they are asking for advance salary because their mother is in urgent need of the money. So when we give them the money, we restrict their movements outside the hotel because they can run away with our money. That is the explanation he gave. But you can tell that this person is trying to justify
the abduction. Number two, we also found that the hotel has packages. There is an ordinary and VIP. Though the owner tried to downplay it, but he did not confirm or deny. But from the assessment we undertook, we learned that if you pay 30,000, you are ordinary customer. You are entitled to any girl of your choice. You pick the one you prefer. But if you pay 50, then your VIP package, you are free to pick this one and then the other. In that, you can choose more than one at a time. Now, inside here, we found 50, actually to be specific, there are 48 massage rooms. And these girls are engaged under the pretext that they are going to do massage. And the only positive we found there was that all those massage rooms were full with the condom dispensers. That was the only positive. But they are there for massage, and the massage also has packages, and there is that one which ends, they call it happy ending. Now, those who are in that business, they may think they are not commercial sex workers, when actually they are. So we have many of these traditional, non-traditional areas. The massage parlors, Airbnb. You know, people have now hold house parties in this Airbnb. Younger boys pull money and then they send their friend to go play as campus girls or girls in any institution for a party. And you know what happens? The phones remain at the gate. Once you are inside, free access. We have online sex transactions. People have upgraded. They don't need to stand at the roadside. We have the escort girls. Somebody has a trip to Dubai and say, "Can you accompany me?" Say, "Oh, Dubai, we shall go." So this is where we have to pay attention. And our approach to this also have to be non-traditional approaches in order to align our response to the new dynamics in this transactional sex. We know that resources are not enough, and that's why as a directorate, our push for the cluster model approach remains high on the agenda. If we were in a position that most of the health facilities in Kampala are public or PNFP, our problem would be sorted. But we are dealing with close to 2,000 private health facilities. Their interest is to make money despite offering the service. These private clinics are seen as a business. The question is, how do we get them to offer these services free of charge? And how do we get them to even report so that the data we have is reliable? And that is why, under the cluster model approach, we identify hubs and apply what we call the hub and spoke model. Because when you have a hub where for a specific cluster, then the spokes are the rest of the other facilities where these interventions can be scaled up with the limited constraints on resources. We still call upon our partners that if you have a better approach than that, please share with us, because we can not only plan for the few public facilities, and yet majority of the residents of Kampala are going to these private facilities, especially the small ones, those small clinics some of you despise.
is where majority of these underserved communities go. But we get disappointed when a mother from an informal settlement who has been attending antenatal care in some small kiosk somewhere is eventually sent to go to Nakuru to deliver, and while she's in labor, she learns of her first HIV serostatus as positive. If you are a provider, you will be so disappointed that when the mother is in labor is when we are discovering that she's HIV positive. Because if we are to end AIDS, the story of HIV in newborns should be a forgotten thing. But we are still getting these people because we are not reaching out. We are not building the capacities of the midwives in those clinics to do the right thing. So, as Kampala, this is our area of focus, and we want all partners to align themselves towards that. The other is integrating HIV care in all available services. You know, if we are going to end AIDS, this is standalone specialized HIV care, which first of all, it has worked for us all this time, but how shall we end when we still have standalone clinics? In any case, if we ended it, I always ask the professionals. You're a professional HIV counselor, you're a professional clinician. The question is, if we end AIDS, what will you now do? If the people are now not there, what will you do? So they always tell us, we build our capacities, expand our knowledge base, and that's why our advocates to integrate. We have had some models of assessing whether chronic care we can integrate HIV in other chronic care conditions like non-communicable diseases. Of course, the challenge we face is that the donor community still seem to be uncomfortable to provide us resources, especially medical supplies for chronic care conditions like hypertension, diabetes, and so forth. But they can find us on the way. We can start the integration of specific services so that chronic care is also an avenue. And that is why when we get support from partners, we ask them that please, the instruction you give the team you are sending to us is that it's not only about HIV care. They should be support all around. Otherwise, if we have 97% suppression rate, you may say, why need a doctor in the RT clinic? Because, I mean, what value addition will be there if most of these people are just coming for the field and the tracking their tests. And finally, we are in an area where technology is with us. We call upon all our stakeholders that in what we do, we need to see how to use technology to make it possible for all categories of the community we serve to access HIV services. Those were the appeals or communication from the director. And on that note, I want to once again thank you all for this day and thank His Worship the Mayor for walking this journey and fighting off non-communicable disease. In the process, I know you were fighting off high blood pressure so that it doesn't come near you, and diabetes. And I know you were very busy, but thank you for honoring this, and we thank CDC for the support, and reach out to Mbuya for making sure that this day happens. Thank you, and together we shall end AIDS by 2030. Bassebo ne bannyabo nsanyusa okubalaba mbalamusizza
Guest of honor, nsanyuse nnyo okulaba ssebo. Father, tukweyanza okutusabira obutakoowa. Nsanyuse nnyo okulaba ssebo. Abooluganda ndi wano mu maaso gammwe, bampita Nyale Gisaala nviira Mbuya. Olugendo luno lw'okumira eddagala nalutandika 2011. Abooluganda nali simanyi nti ndi mulwadde. Nategeera nga maze okuzaala. Results ezasooka zaali bulungi, nali negative. Naye results z'okubiri naye nali negative. Results z'okusatu nga maze okuzaala nali positive. N'abooluganda bampa counseling n'enguma kubanga teri mbeera ya lubeerera. Abooluganda nimbansiibula ningenda waka. Nintuuka waka nimbeerako ne mukwano gwange gye nyumiza embeera gye nsanze. Naŋŋamba guma wali ekitongole kyali kyawutu nja kutwala. Nantwala ne bankebera, results zaali positive. Ne batandika okunkansolinga neera neebaza nnyo bakansala ku lw'omulimu bwe bafaayo kunfaako. Neebaza n'abasawo bonna asangawo banfaako. Abooluganda ne baŋŋamba ndeeta abaana bange bonna. Mu kiseera ekyo naali n'abaana 2, oyo bebi wa 3. Naye neebaza Katonda basanga abaana 2 n'ow'okusatu nga balamu. Kati ono bebi ne bamutandisa eddagala nga bulijjo eriziiza akawuka. Nange ningenda mu maaso nga mmira eddagala. Ninzaala omwana omulala nga ndi bulungi naye ali bulungi. Ninzaala n'omulala. Kati mu kuzaala omulala nifuna some challenges. Eno banzibbye ssente za bossi 9,000. Eno banyazeeko ettaka lyange ku mbeera eyo. Ninyingira mu mbeera y'obuzibu. Eddagala nindekera okulimira. Nindabika bubi. Nekyaye. Abooluganda yatuuka time y'okugenda mu antinento. Nasinkana musawo nansaasira. Naŋŋamba nga wali olabika bulungi. Ng'ate olabika bubi. Naŋŋamba naye ennaku zo z'okuggyako omusaayi zituuse. Ekaba kuggyeko omusaayi. Abooluganda viral load yabadde very high. Akawuka nga kali waggulu nnyo. Neera musawo teyakoowa. Yagamba kwatagana amata n'olusoya genda onywe. Nampaako n'emmere. Neera neebaza Richard Mbuya bambeerereddewo ne family yange. Abooluganda nifuna olubuto lw'onu. Okufuna olubuto lw'onu nifuna challenges neera. Wakati wali mmere. Embeera mbi neera nindekera okumira eddagala. Ninsanga nga ndina TB. Kawuka kali waggulu. Neera saakooba okugenda nga mpuliriza bakansala n'abasawo bange. Mukama abawe omukisa. Bannange ningenda mu maaso bwe batyo. Ono omwana nimuzaala nga mu mbeera embi. Naye namala omwezi gumu ne tugenda mu ddwaliro ne bamukebera. Results ezasooka yali kiriya. Yali bulungi, yali negative. Results z'okubiri yali negative. Ez'okusatu yali negative ng'awezezza mwaka gumu n'ekitundu ne bamusimba. Ku lwekyo ndi wano ngumya abakazi bannange. Okubeera n'obulwadde si y'enkomekerero. Osobola okuwangaala n'akawuka n'otambuza obulamu bwo bulungi. Osobola okubeera n'akawuka n'obaawo. Abooluganda solution eri emu kumira ddagala mu budde, n'okumira ddagala bulungi, n'okulira mu budde, n'okwefaako n'ebirowoozo okubireka. Kubanga olubeera n'ebirowoozo obulamu nabo bugenda. Yeyo oyo owulira nti ennaku zino abalwadde basimu balina ki? Pressure ku lw'ebirowoozo.
Abooluganda ndi musanyufu mu maaso gammwe kubanga ndina abaana 6 bonna bali negative. Nebaza Richard tebandekeredde bampeerera omwana wange omu kati agenda P7. Bamutandise okuva P1 paka kati agenda P7. Tebakooye kundekerera n'emmere bampa abooluganda, n'emmere bampa n'okuntuukirira waka bantuukirira. Bambuuza oli otya, obulamu buli butya. Kulwekyo abataneekebeza ganaga magezi gembawa, temutya mugende mwekebeze, siri muwaali. Mukama abawa omukisa. Neerabidde sinze kanze ndina akawuka ne omwami wange tulina akawuka, naye tuli so surprise. Katonda ye yakikoze si ku lwaffe okuzaala abaana nga balamu. Ku lwekyo simbubeera n'akawuka mbu tosobola zaala mwana mulamu. Chances weeziri bannange twekebejje. Mirembe abagenyi baffe tusanyuse balaba wano, tusanyuse byonna bye mukoze kama baddizeewo. Nze nafuna obulwadde nali simanyi, nafuna muvubuka nansiiga obulwadde, natuuka mu maka gaabwe nga famire yaabwe kumpi bonna nga balwadde. Nze nembeera nga simanyi nga mumanyi nti omuntu aba akukwanye tetukusoose genda waffe, nensalawo nengenda nembeera naye ewaabwe. Kati bwe nafuna omwana asooka nenzaala omwana oyo bwe nagenda ku pregnant test ne bankebera nga ndi mulamu, n'omwana ne bamuggyako omusaayi nga mulamu. Neŋŋuma nentuula mu bufumbo neŋŋamba oba abantu boogera mulwadde oba si mulwadde, nze byo tebinkwatako. Nembeera mu kyalo, twali Buyukwe eyo, banzigyawo Kireka ne bantwala e Buyukwe. Kati bwe natuuka ekiseera nentandika okwewulira nze nga nkulwanga omutwe gunnuma nnyo, nga guyinza okunnuma muno ne gunnuma muno, nentanga omusaayi mu nnyindo, mu matu, era okutu kwange kuno okumu kwayabika munda kujjira ekiseera ne kunnuma. Nga simanyi bwe banfumbira ebidagala, nywa ku kino nywa ku kiri, mpaka we nagamba lwaki sigenda Quality Center ne bankebera. Obwo nga ndi lubuto lwa 2 okutuuka eyo Quality Center nga bangamba munnayo manyi cross oli mulwadde. Nakaaba nenzirika nensiita, nemukubira essimu nga yakolera awo Kireka, nemugamba omanyi Ronald wansiiga obulwadde. Yaŋŋamba ekigambo ekikyanuma n'olwaleero tiyegwa osoose. Nemugamba ekitegeezo Ssebangi, nensirika. Naŋŋamba era bw'otomira eddagala gw'onookola ki, gw'onoomanya. Eŋŋuma anteeka ku ddagala, leero bwe ndimira ng'empeka engikwata nengitunulira essaawa 4 nnamba nnene enzibu. Neŋŋamba kino kinaayitawo wano ng'ate nze ndi muntu atya ennyo eddagala. Nemmira eddagala neŋŋuma. Obuka bwe bweyongera, nze simanyi oluusi ndimira mu mwezi nga miramu ndowooza mulundi gumu. Abasawo baŋŋamba eyo e Buyukwe ku dispensary yayo, owaayo oba ojjojja n'eddagala lyo, nze nga ntoolako empeka ezimu nenzizika mu bitooke, ezimu nenzibatwalira. Bagambira bagenda okulaba Vailoload ziri nnyanga. Ne baŋŋamba naye gwe kiki, ne bajja ne bankansolinga ng'ewaka. Kati abantu abamu ku abo abasawo b'okwo baali bamanyi famire ya bba wange tibalwadde. Kati kolwo bansangawo nga bazze okugema abaana, nga n'abanga abaana abamu mwe bali mwe bazze okugema. Kwe kuŋŋamba ne baŋŋamba obeera wano nti ye. Kati omusawo omu aba agenda oba okwetaasa akaasanga eddagala, nze nga nali ziizika eyo n'aliyoolayoola. Naŋŋamba bino byani, ne mugamba byange, nga sitya n'ekyawa. Buli muntu muddamu nga bwenkola ki, bwenjagala, nga nsaba lumu Mukama nzigyawo ddi byemmira eddagala bintamye. Ne mpulira obulamu nga buganye, ntandika okukyankalana. Kati bwe natuusa ekiseera nazaala wange naŋŋumya, naŋŋamba guma nange ndimira. Ne tusalawo nti fena tujjamiranga essaawa 4 ez'ekiro. Nga ntandika nga ffenna omiranga ssaawa 4 ez'ekiro. Bw'ajjayo nazaala nange mukamwana nenzijjayo. Kale nga tubeera mu bulamu bwe butyo.
sera kyatuuka embeera yeeyo n'entama oba twafunamu obutakkaanya kale mbonyebonyemuko tuzimbye ennyumba tukoze tutya omusajja ndooza n'afuna omuwala omulala gwe yali ayagala oleeta ewakaawo nenvaayo ne banziza ewaffe ekirekaawo kati awo ekireka abewaka ne baŋŋamba ogenda kugendanga enaggulu onywa eki eddagala enaggulu gye natandikira okutegeera nti omuntu mu nsi wadde oli ku ddagala obeera mulamu n'onyirira n'oyita ne mukuba oli ne akwewuunya kati lwakuba nti nkozemu ndi nakawere myezi giringa 5 omwana naye mbadde munene nga nyirira nga tusobola nakutegeera nti ndi ku ddagala ndindiko akapande nga ntambula n'ensagala nzenna nenyirira naye lwakuba nti mbadde mu struggle emabegakaawo kati nze nga nenyirira naye nga nze sikuba ndongo sinywa mwengo gw'omukama yaguntaasa era nalokoka nenogokerewo omusumba kamyawe ye Mutundwe gye nalokokere Mutundwe nenzija nembeeraawo neŋŋamba kanywere wano ku Yesu wange kasita abennaggulu bandaga keya bandi awo abaana abakino ekitongole abatuyise leero ne bampita bwe bampitira mu mbeera gye bampitiramu ng'olwo nafuna omusajja gwe nnina kati nga naye twekyanga naye nga naye yakola ki yagenda yandekawo ng'ataawo ndi mu mbeera mbi ng'obulwadde buyimuse genda otuuka ewa enaggulu nga baŋŋamba simanya nina obuuka buli mitwalo simanya 5 mu emeka ne mbagamba sigenda kufa kati musawo Suzan nankansolinga nga ne kansalasaala ne bankansolinga ne bambudaabuda babwemira eddagala lyange nenzirawo bagenda okuddamu okunkebera ng'obuuka tebukyali waggulu nga ne bwonoonyamu n'akamu tokola ki tokalaba n'abaana bange kati nina abaana 2 abali ku ddagala nina n'abaana 2 balamu naye nebaza Mukama kyababi Child bandabiridde batuuka ewange nze kati ewange ndi bulungi sikyajula nnyo nali ndi awo baleeseeyo ku manda awo ndi mu biseera bya nakawere nga n'ekikumi sikirina ekigula amanda omwami yanzirukako yagenda baneiba bakuyamba ne bakuwa ku mmere oweeka abaana ne bankubira essimu musawo Bella nankubira essimu naŋŋamba owaaye jangu neŋŋenda n'olubuto lwange ne bantikka emmere nenzira ewaka buli omu ng'agamba ate ono abadde akaaba sente yazijjeewa kale nendaba nga Mukama nkolera ebintu ebyaki ebyenjawulo badde ndyawo nga bandeetera amanda nasinza akayimba nina akayimba kensinga okwagala nti bw'ali kujjukira Mukama oliyimba oluyimba nensooka nkayimba omwo mu nnyumba yange nze dijje nze biki banimba ne bajja ne banningiza ate mamalani obadde ki bagamba mwe temumanyi Katonda kyakola kubanga alina ekyawandiikibwa mu Bayibuli nti alituwa nga tetukoze eki tetuguze nze bangulidde mubiraba sinatoolamu sente nga sirina sente zitoola kasawo 25 ezakawunga oziteeke muntu soya omuceere ebijanjaalo nga siziina Mukama nangabirira olw'abano abantu abatuyamba mbeebaza nnyo bannaaye olw'omulimu gwe mutukolera kubanga nti kati essaawa zino mmira bulungi eddagala luli twalyanga kimu bwe kiti nga lanki ekyayi era kyekyemisana n'ogamba kati ŋŋenda mmira nti eddagala ku ssaawa zange 4 n'abaana bange bennina bali 2 abali ku ddagala ŋŋenda ddimira nti awo ne tukubaawo endobo peke ne tuzireka naye kati essaawa zino tetusobola nakuleka peke zaffe eddakiika wadde n'emu twateeka ne alamu nti ssaawa 4 papa liba lya ddagala tuli bulungi amanda ge bampa nafuba okulaba nti nseevinga nengulayo ensaawa ey'okusatu museevingi wange tulina bukashilawundi yaffe ng'abakyala eyo nenyongerako era nenseevinga nendeeta ensaawa 4 kati ndeeta piisi 4 ez'amanda okuva mu kitongole kyatuwa ebyo kati nina omudaala mu kasenta we tuli nze ayinawo omudaala gw'osangako ennyaanya ennungi gw'osangako akatungulu akalungi gw'osangako omunwe gw'ettooka omulungi gw'osangako greens ovacado emboga byonna obyagala jangu ewange naye ngaebyo byonna bivudde ku lunaku lwe nayingira enaggulu bivudde ku lunaku lwe nakolagana n'abantu abayuti abawano mu kitongole kino abatukulembedde leero tuleta abalukyawutu
mpulira mwenna abali eyo nze abandaba nze nali simira ddagala nga ndizizika mu bitooke byeyimirirako naye wenazizikanga eddagala ngeno obulamu bwange bukolaki bukendeera tosobola manya nti bukendeera okuggyako nti osobola ofuna ebirwadde mu mubiri omwo oba okuba ekisipi oba ki ng'omubiri tekusobola kendera okulaba nti nno guggwerera sobola obeera omunene ng'ate olimira naye ng'ate obulamu bwo bukolaki bukendeera kambaweko obujulizi ennaku lweyo twalina omuwala nga tumira naye ava Mbalala yiri najja Nagulu n'alimira bamuwa myezi 6 nga mwegomba mama oyo bamuwa 6 nze bakyampa ebiri nakinze tebaninyisaako buli kaseera noweewuba naye nagenda okuddamu laba omuntu gwe baali bawa emyezi 6 banenze wemundaba ano ndi munene nga mutono yenna yasiiwuuka neŋŋamba ono naalabika aswaza abalwadde basiriimu era abasawo bamuyombesa nnyo ne bamuvuma bamugamba gwe ddagala waliteekangawa nemugenda nemuteremugaa ne bannaye kiki ekyakutuukako ffe twali tukwegomba wenna oli munene okoma eri onyirira okukamala ne katira nempewo ekufuuwa ogwa n'abagamba bannaye badde simira bulungi nga badde bampa emyezi gino 6 naye nga nina fiya munda munze ne mugamba fiya ku bulamu bwo tekola osooka n'otunuulira bano abaana bange ngenda balekeraani teri ayamba mulwadde wa sirimu okugjako nga Katonda yakoze eki yavuddeyo nze abantu bewaffe banenyinyala nako okumpa ekikopo nengula ekikopo kyange nesowaani yange nefooko yange nga bategedde nti oyo mwana yafuna obulwadde naye kati esaazi newaba yayagala omutwalo mamala nimpeerezaayo omutwalo okitegeera kati ekyo kyenebaliza Katonda wange kubanga yankonektinga ku bantu abalungi nga mmwe bannaye Mukama bawa omukisa abatuddizeemu embavu temukoowa bannaye ffe tuli bajeemu naye temukoowa tulabirira osobola okumpita neneefuula nga atakutegedde naye bwe mmanya ki kyondaga ekkubo lyondaze mba nkitegeera bannaye mbeebaza nnyo nze nandizewa sente ezigula ensawo y'amanda ey'ebbeeyi ngaki nandijewa sente egula akawunga kati esaawa zino Musumba Michael nze muyita Musumba Michael bamuyita Michael oba nze mweyitira Musumba yandeetera akawunga musawo Bella nansindikira akawunga Musumba Beka ono mukyala Beka naye nze bannaye ndya bulungi kati wetuusa akawunga bwenda ku kijanjalo bwenywa ku sukaali bwenywa ku tuta bannaye ebyo nandibijjewa ezo sente nandizijjewa bannaye tweyanzizza nnyo Mukama abawo omukisa tetujja kubeera bajeemu gye muli tujja kukola nga kye muba mututuusizzaako Mukama abatwagadde betulina abatubuda mpulidde ennaku akayimba ako era mujja kujjamu mukatuteerewo wano mpulidde ennaku omwaka ogwa 1988 nali mu kitundu kye bayita Iriri mu Karamoja nga tewalina omuntu ayitayo nga abantu abajjayo babaleeta ne helikopita naye baatuleetera omusajja oyo okujja kutubudaabuda families z'abasirikale okutulaga obulwadde obwo ngeri gye bukola ki gye butamu abantu gye bujjamu n'atuyimbira era buli muntu eyamulabako eyalaba yakaaba bukaabi bwe mpulidde oluyimba olwo nga mulutadde wano nengamba lwikyawuto eno simanyi kubanze akayimba ako era Chairman Sam wakawulirako we wali Mr. Wamara wakawulirako katujukiza nti tuvudde wala lwikyawuto webale ni webale ddala mugikubire mu ngalo ng'amaze lwikyawuto nyebaza abantu bano kuba bwe tuba nga mpulidde Mr. Owundo ng'asoma bano report oyo Mr. Owundo ffe tumwepaakisa ng'anakawa sirowooza balala balina mpulidde report gy'asoma wano ndowooza namwe mugiwulidde naye Uganda eyina ekifo mu kulwanyisa ki
akawuka kano akamukenenya. Nja kwebaza president w'eggwanga President Museveni. Bino si bya politics naye tulina kumwebaza kuba enkola gy'ataddewo erina kyekoze mu mwani mu kifo. Omulala ye kabaka wa Buganda Sseabasajja waffe, era mubeera wano ne muwulira era buli ssaawa yonna nga bamugabira mayinja nti yakoze bw'ati na bw'ati. Kaakati omuntu asembayo okwongerako ow'amaanyi ye Reach-Out etuleese olwaleero olunaku ne tulujjaguliza wano olw'ensi yonna. Bannaaye ffe tuli baani? Era nsaba kuba si kintu kyangu, era nsaba bwe munaadayo ne mutuula mujje mukomewo wano mu lujagulize wano. Era naye nja kusaba abatuuze ba Port Bell abawuliriza kuba kyemanyi we muli sigenda kubanenya kuba twagala kulya ate muyina kutukolako tulye. Naye mbasaba ebigambo ebiri wano bye muwulira mubiwulirize ate mubiteeke muki mubiteeke mu nkola. Sijja kwogera bingi kuba essaawa zigenze. Bampadde akazindaalo ate ne bampa omukisa okuyita town clerk bw'amala ayite meeya. Naye ku lwa protocol oyo meeya mukama wange era nze nyina kumuyita sooka amale kwogera then bw'amaliriza mpite mukama wange aje ayogere gye muli. Mwebale nnyo okumpuliriza. Akansala njagala okwebaza kubanga babadde bagenda kungoba ku mulimu. Thank you so much. Town clerk, bakulembeze bannange, kansala area kansala Kuluwire tuli nawe, n'abakulembeze mwenna LC1 LC2 buli omu, mama waffe CEO Reach-Out ne tiimu yonna eya Reach-Out Mbuya, abantu baffe mwenna ba partners, abavujjirizi n'abawo CDC n'abawo ebitongole bingi ebitukwatidde ku mulimu guno. Mukama mulungi, sibawulira mukama mulungi ekiseera kyonna, tumukubireko mu ngalo. Erinnya mulimanyi bulungi, nze Paul Mugambe omuloodi w'e Nakawa nga bwe banyanjudde. Nina essanyu nate okubeera wano olwaleero nga tujjukira bye tuyiseemu mu lutalo olwakulwanyisa Mukenenya, ate n'okulaba nga tumufufubbaza otuukira mu myaka 23. Omwaka oguwedde era nali ku mukolo guno. Leero mbadde omutambuzi omukulu, era olutugero olutambudde ne ndumalako bulungi nnyo. Kitegeeza mwalonda meeya alina mukawaaka. N'omwaka oguwedde era nze nali omutambuzi era omukulu, era nentambula olugero ne ndumalako. Era buli wadde bampita ng'omugenyi omukulu ku nsonga eno, badde nsobola okuba nti batambula, nze nenzijja ne mbasanga wano ng'omuloodi, emmotoka nendeta nenkola ki, naye nfuba nnyo okulaba nga ntambula ku lunaku olwo. Olw'obukulu bwempa olunaku luno, olw'obukulu bwempa ensonga y'okulaba nti tulwanyisa AIDS oba HIV stroke AIDS, yensonga lwaki ntambula. Sitambula lwakuba nti kinkakatako nnyo, naye mba ne sigino gyempa eri abantu, eri ensi, kuba buli wempita balaba nti meeya mwali. Njagala okwebaza Reach-Out okuba nti ekola enteekateeka eno. Olunaku luno lukulu olwa World AIDS Day,
tubeerawo nga lumu Desemba yadde ffe nga tugize olwaleero. Lwaki lukulu? Ekisookera ddala tujjukira bannaffe abagendedde mu lutalo luno olwa HIV. Nga bwe mukimanyi bangi nnyo. Mujjukira Fire Lutaaya, nkakasa tewali famire mu Uganda etakoseddwa bulwadde bwa mukenenya mu ngeri emu oba endala. Tufiirwa abantu bangi nnyo mu famire, abawala abalungi, abavubuka abalungi, abato. Mukenenya abakozi yabakola ki? Yabatwala. Namwe mwenna eyo kyemmanyi tuyise mu mbeera eno. So olunaku luno tujjukira abantu abatugendako olw'obulwadde buno, ate bambi nga n'engenda gye bagendamu teyali nnungi, kubanga mu kiseera ekyo HIV yali kye bayita death sentence. Nga kasita bagamba nti olina akawuka ka mukenenya, ngomayo bikoze ki? Nga biwedde, nga tewali yadde akalagala, waliwo bu pain killers, ddagala lirwanyisako ku infections, naye nga akawuka ng'akawuka kegiriisa bwegiriisa, teri ddagala likakola ki? Okwonako omuntu yalwalanga, enviiri ne ziggwako, n'akogga. Era wava ekigambo sirimu. Sirimu kigambo kya Luzungu, kitegeeza ekintu ekiki ekitono, ng'akenenye n'akoze ki? Aweddewo omuntu n'alwala n'aggwawo, nga mumutunuulira butunuulizi tewali kyakkola. So tujjukira obulamu bw'abantu abo, era tusaba Omukama abawumuza emirembe era abawe essanyu yadde bayita mu kaseera akataali kangu. Naye ebintu ebyo, ensonga ezenyogeddeko mu Uganda okutwaliza awamu zaatandika 1981. Abamu mwali muzaaliddwa, abamu mwali temunaba na kuzaalibwa. Naye okuva 81 okutuuka olwaleero giba emyaka nga 43, kumpi tugenda kukweza myaka 5. Tukyagulubana ki? Obulwadde. Abantu baffe bakyafuna obulwadde. Babategeezezza mu lipooti mwa Dr. Wundo gy'asomye nti omwaka ogwedde gwokka infections ze baakebera empya teke baali abantu 2,405. Kitegeeza ki? Mubamanyi okubala nti buli lunaku mu Kampala abantu 67 bafuna obulwadde. Buli lunaku be bantu 7 be batuwa tote y'emitwalo 2,405. So obuzibu kyaliwo, ate era tukirabye nti mu bulwadde buno abaana abato emyaka 25, 29, tulabyemu n'abe15 ng'ate bali ku mwanjo nnyo ogw'okufuna obulwadde bwa mukenenya. N'olwekyo mbasaba ebitone njagamba biminotinge bwe tuba tulwanyisa ensonga eno mube mumanyi wawe tukwata abaana abo 15, 25, 29. Ate ekirala era ekitiisa mu mbeera eno nti ku bantu abakeberebwa ne basangibwa ne HIV ebitundu 62 baali bakyala, ebitundu 38 be baali abaki? Abaami. Weewaawo abaami bangi tebeekebeza, naye ate era abasawo bano balina engeri gye bafunamu data. Kitulaga nti obulwadde busaasaana nnyo mu baki? Bakyala n'okusinga mu baami. Ate era bwe tugenze era ne ku baana bali be mbagambye abato myaka 25, 29, 15 era kye kimu, ensonga y'emu. Naye kyekiriwo ekiriwo kwe kulaba nti 2, 3 wasigadde emyaka emeka? 6. Omwaka ogusemba tetera kugubala, emyaka 5 yegisigaddeyo okulaba nga teri akeberebwa ng'afunye infection empya, nga tudiringa ne infections already ezikola ki?
eziriwo naye mwenna abali wano mukkiriza nti kisoboka oba tunyumya mboozi abagamba kisoboka muwanike emikono kisoboka basi mwekubireko mu ngalo abagamba okuba nti kijja kusoboka nze nina obuvunaanyizibwa gwe buli omu ali wano okulaba nti kikola ki wanika omukono temuwera mwenna ffenna tulina omuzindalo guvuddeko masanyaze gagenze thank you ffenna tulina obuvunaanyizibwa okulaba nti kino kibaawo era kisoboka nga buli omu akola ekikyasaanidde okukola ki okukola ffenna twegatte tuvumbevumbe obulwadde buno tubugyewo kisoboka kitya kisoboka nga buli omu azanya ki paati ye Dr. Wundo mu lipooti ye eya Kampala atugambye nti mu bantu be bakebera nga balina infections empya ebitundu 84 ku buli 100 bakola gye bayise resense test emeya mumulayi wakwata resense test neraga nti ebitundu 84 ku buli 100 baali basuse omwaka mulamba nga bafuna ddaki naye nga tebakola ki tebamanya. So step 1 twekebeze ffenna buli ali wano mu tenti wekebeza yogera amazima ng'oli mu kristaayo oba oli mu katuliki oba oli mu pentekosto oba mu advent yogera amazima mwekebeza abekebeza abamanyi status zaabwe as of now muwanike emikono tolimba si musango tubakubireko mu ngalo. That is so good. Kati bwe muba mwekebeza temukomaawo mubeere ba ambassadors ba testing mukubirize n'abalala okukola ki okwekebeza. First step okwekebeza tukirabye nti HIV takyali death sentence. Bw'oba kusanga ng'olina HIV tekaba tekaweddeemu nga bwe mugamba oba okyalina essuubi. Tulabye omukyalo ono koze erinnya gwani erina ekiro yakawunga wagamba akawunga kakola bulungi Katonda agenda njagikuba kiriwo nga ziizo onolyamu akawunga gwani Saara tulawa Saara singa teyekebeza yandibadde yafadda kubanga aliwo abateekebeza n'alwala n'agamba bandoga ewaffe waliyo bino ewaffe tulina lubaale tulina ki waliwo omukyala wa taata wange owokusatu omukyala oyo alina byeyayogera nga ndi muto saawa zino byebikola ki byebinondoola bagenda okutuusa mu ddwaliro ng'oyise ku stage ey'okujjanjabibwa ng'olina kukola ki kufa. Saara yandibadde si mulamu olwaleero but because yamanya status ye ate takomye kuba mubulamu just naye n'abeera mu bulamu oba abantu abalala bonna n'abatalina HIV n'azaala abaana be 6 tumukubireko mu ngalo. Ate abaana bonna balamu tabakutesitinga. Saala yandifudde n'abaana be yandizadde bandikoze eki bandifudde naye Saala katalina hope. Baana bano bajja kukula n'omulabirira bakole ki bamulabirire. Therefore okwekebeza kikulu nnyo. Oba mulwadde oba afuna obulwadde actually sina muto bw'oba oli kujjanjabibwa oba tokyabalibwa na mubalwadde kuba omulwadde ye muntu wakedde omusujja gukuluma tosobola kutambula naye omuntu ali ku ARVs ng'atambula bulungi. Saala asobola n'okukwata enkumbi n'alima asobola okukola ki tetumukatogalizinga nga mulwadde. She's a person living with HIV. She's not sick. That's the beauty about testing. She is not sick. Si mulwadde alina kawuka naye si muki ekyo nakyo mukyawule kuba nammwe abamu oluusi mweyanjula. Nze Saala
mmaze n'obulwadde buno emyaka bwe giti. Saala kikijje mu bwongo, toli muki olina bubeezi kaki kawuka kye bayita obulwadde AIDS, ng'ofunye AIDS. N'olwekyo ebyo ebirungi bwe tubijja mu testing, n'olwekyo twetestinge. MC nalabe tewawanise mukono ku testing. Bade tugenda kujjako omusaayi kati naye kirungi tuwe testing. So let us test and test is the first step. Everyone ask your friends as we commemorate this World AIDS Day. Let us spend a week asking whoever we meet, have you tested? Gabalokole batera okubuuza ekibuuzo, walokoka. Abalokole balina ekibuuzo ekyo, walokoka. Let us use this week all a month of December ng'ogenda obuuza munno watestinze oba tewatestinze. Muyambe mu counseling omugumye nga mmeya bwayogedde ebirungi ebiri mu kutestinga, agenda akola ki? Atestinge. Kubanga tukimanyi nti era bw'obeera ne ku ddagala oba emikisa gye gy'okusiiga giba miki? Giba mitonoko. So ebyo na birungi mu kutestinga. Ekirala waliwo interventions nnyingi kati zetusaana tuwulire abantu baffe. Ensonga ya PrEP, ensonga ya PEP. Kabagaye nti bw'okola bw'ogenda mu nsonga olusinga ovuddeko waliwo olusi lwobanga ogizeemu nosooka oyambala gambutusi nolaba nga gambutusi ekusumbuwa nogamba yeno gambutusi ensumbulira nosooka gitekawo nokasoka eri nogamba kama mbaya niki nimbaya. Kakati bagambye ne bwe bokoze kama mbaya nimbaya oyina essaawa nsaavu mumeka 2 to rescue yourself. Bokozesa eddagala lya PEP sibe kiri. Therefore ezo methods zala tuzikozese okulaba nga tulwanyisa obulwadde buno. So ebyokukola tubimanyi, babitusomesezza, ekisigadde kubisa mu nkola n'okumalirira okulaba nga 2-3 obulwadde bukendeera. Abaana baffe abataabo 15 tebafaayo. Abazadde tulekeredde abaana kasita osasula fiizi nga bikoze eki? Let us sit with them, twogere nabo ku nsonga ezo. Ebyo njagala okuddamu okwebaza Saara ono ne Rose alazewa Trusi mwebale obujulizi bwe mutwali nawe nja kukwala kilo ya kawunga nga mmeeya. Ate mwebale obuvumu obwo ne muyimirira ne mugaa nti wadde ndi kino but let me fight. Omuntu ali ku ddagala naye abalwanyisa bulwadde bwaki? Actually you are the front liners. Mwebale nnyo ensonga eyo, mwebale kuvaayo ne mubuulira abantu embeera eyo, era tutambulira wamu nammwe. Tujja kuwa obuwagizi bwonna bwe tusobola okulaba nga essanyu lyammwe lyeyongera. Saala, Prosi n'abalala bangi abali eyo abatogedde wano abayita mu mbeera eyo. Nziramu okwebaza Richard Wale kubanga ripooti ze tulina nti pressure yeeyongedde nnyo, ate ne bantu baffe abali ku bujjanjabi. Tulina obuteesuulirayo gwa naggamba nga bwe tutambuddemu olwaleero. Teweekubagiza nti nze byange byakola ki? Byaggwa. Ekyo nakyo kireeta pressure. N'obeeraawo tokyalina maanyi gakola, tokyalina kinedda. Kola dwiro buli muntu mulamu, bagambe temuli balwadde. Era leero tewabaayo addayo Prosike naddayo kuwulira nti weeyita omulwadde nja kufaafagana naawe. Prosikola emirimu gyo, keera agende nakawasuubula. Kola ki? Kakaalukana, pressure zijja kola ki?
zijja genda. So obulwadde bwa pressure buzze, tulina obulwadde bwa TB nabwo bweyongedde abantu baffe. Ate mabega wali bali bagamba nti TB waba balina HIV, naye kati abatalina HIV nga balina TB nabo bangi nnyo. N'olwekyo tusaba abantu mwongere okwekebeza ne TB oyo, naye bwe osangibwa nga omulina ate obenga ofuna obujjanjabi. Banaye maliriza naye bakubiriza teri kuzikiza. Teri kola ki? Teri kuzikiza. Tugende mu maaso, tetujja kigere ku muliro paka 2-3 tukomewo wano nga tunyumya bunyumya nti waliwo edda obulwadde bayita ki? Bayita HIV. Ate naawe ali ku ddagala era essuubi weeriri, kubanga bw'onobeera ku ddagala n'obeerawo erivumulira ddala, nakyo tukusuubira tulina okukkiriza mu Katonda nti nayo lijja kumala likole ki? Lijjeeyo mu maaso, naye bulina okukusangawo ng'oli mulamu ate naawe obenga obona. Mwebale nnyo, mbaagaliza okumalako omwaka, baagaliza Christmas ennungi, baagaliza tucakale mu buvunaanyizibwa. Abantu be bagambye abafuna HIV 67 buli lunaku mu Kampala, buli ki? Buli lunaku. Labanga tobeera statistic eyo. Ekirala ekisemberayo ddala, waliwo ebbaala eyo eyogeddwako, ebbaala y'e Busega, buli omu agyogerako, efuuse kugamba ekifo byonna byonna bye tulwanyisa ku bulwadde bwa HIV byonna babittirawe Busega. Batugamba nti mu bbaala eyo bw'ogula, waliwo abanyakenge, nti bw'ogula akenge mu bbaala ekisebo kyamaani waffe nti omwenge gwe baguleetera ku wiribaalo bakutegerako n'omuwala agira ku wiribaalo ati teoba oguze kati nga abagula zi baketi, wali ogula ki? Wiribaalo. Baketi ya wiribaalo nejjanga erikola ki? N'omuwala. Era batugamba nti mu bbaala ey'e Busega buli kimu kikolebwa kyere wali. Ono aba ali wali ku mulimu nga nono ali ku ki? Ali ku mulimu. Ebbaala eyo eri mu Kampala. Era nkakasa nti ku bantu bano betugambye 67 bafuna HIV bunaku mu Kampala, wateekwa okubanga ebbaala y'e Busega awo buli lunaku wavaawo bangi. Nimbye wala kuba wavaawo bangi, naye ekyomukisa mu bbaala eyo erina layisinsi eyaffe eya KCC. Kaakati bwe tugaba layisinsi zaffe wadde twagala sente nga KCC, tugabe layisinsi abantu kufa, eyo ebbaala erina okuggalwa mu bwangu. Era nze singa ebadde munnakawa yandibadde tekola. Tetusobola kukkiriza kutunula butunuzi olwokuba tufuna omusolo ng'ebbaala eyo ekola ebikolobero buli omu abinyomyako. Ogenda n'ogula abakyala 3 n'otunda omwenge ne bakuweerezako ennyongeza ya mujwala. Ekisookera ddala ekirala, emalamu ekitiibwa ky'omukazi, emalamu ekitiibwa ky'omukyala. Omukyala bakufuula batya ennyongeza ku bbiya? Oguze bbiya, mpulira mu bbaala eyo ogula bbiya bakuwa ennyongeza nga ya mukyala. Kati omukyala, omuntu human being, obeera otya ennyongeza mu bbaala eweebuula n'ekitiibwa ky'abakyala? Eyo ebbaala erina okuggalwa. Ebbaala yeggalwe okujjako nga waliwo ekirala kyebajagaza okubeerawo ejja kututaasaako, bakituwenga ekirabo nga tujjukira abantu abatufuddeko mu lutalo luno olwa HIV/AIDS. Eggalwebwo era mmeeya w'ekitundu ekyo ssebo baako kyokola bbaala eno, kubanga abali mu bbaala eyo ababeeramu abasinga bavubuka bato. Emyaka eyo gye tugambye 25, emyaka eyo gye tugambye 25, 29, 315 bwe buwala obubeera mu bbaala eno eyebogerako ey'e Busega. Ekoze kinene nnyo okulaba
nti obulwadde bweyongera. Ebbala eno kiswaza nti erina ne license eggalwewo mu bwangu ddala ebenga ekyokulabirako nti ddala tuli serious mu lutalo okulwanyisa ki Mukenya. Tetuseka busesi. Eddagala lino nga Idi bwe yayogedde wa reach out, yes tufuna lya bwereere naye mbabuulira liri ku ssente empitirivu nnyo, era twebaze Katonda, twebaze reach out okusaka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Eri eddagala terigulika, temulitwala nti prosi, eddagala temulitwala ng'eryobwereere. Doozi gy'okozesa omwezi tekana wansi w'akakadde. Lwakuba tukyalina omukisa, waliwo abakolaki abatuyambako, abatukwatako ne balitusasulira, naye bwe liriva singa bukeera enkya nga tebaliwo. N'olwekyo ebintu bijjemu omuki omuzannyo. Mwebale nnyo okumpuliriza. Omukama abeere nammwe.